Ku mutendera gw'ensi yonna UN etutegeezezza nti Security Council eremereddwa okomekkereza olutalo mu Gaza, Sudaani ne Ukraine. Entalo ezo muganda wange zigiremye era bino tubifuna okuva eri United Nations Security General Antonio Guterres. Atugambye nti Security Council yaggwako eri outdated era sinneesimbu yadde n'akamu nti system eno terinaawo kinene kyawo kyeyinza kukolawo eri ineffective era nga okulemererwa munnange okukomekkereza olutalo lwa Isirayiri ku Gaza kino kigyononedde erinnya n'abantu munnange okubeera nga bagijjamu obwesige okutwaliza awamu nga organization era nga munnange UN Chief Guterres mu kunnyonnyola okulemererwa kuno okwa kanso eyatandikibwawo nga World War II Ssematalo owokubiri yakaggwa okakasa nti emirembe gibukala mu nsi yonna, naye ebyembi nti bye baali badde batwala nga ba permanent members bamemba ab'olulango bano ate bebeegumbulidde era bakakasizza nti gyemiziziko oba gyemisanvu egiriwo okutuukiriza ebigendererwa ebyatekesaawo Security Council eno. Guterres atutegeeza atugamba nti Council yafadda ku mulamwa era tetambulira ku mulembe oguliwo oba okusobola okubeera nti nno egonjoola ebizibu ebigulumbya ensi ensangi zino. Era nga gano ge mazima ameereere Security Council eremereddwa okubeera nga ekwasaganya mu kapasite yaayo okubeera nga ekomekkereza oba okugonjoola ebizibu ebiriwo, ennyombo eziriwo wakati w'amawanga oba mu mawanga ag'enjawulo okugeza mu Sudan, e Gaza ne mu Ukraine. Guterres agamba nti UN ate si ye Security Council era bw'atyo n'akakasa nti UN staff naye mu field ebeeramu era n'agamba nti naddala UN Relief and Works Agency for Palestinian Refugees mu Gaza bano munnange babonaabona nti olw'okuba abantu babalaba nga Security Council kati ne bamaliriza nga ebizibu bya Security Council n'obunafu bwayo ate byonna munnange babitadde ku bbo nga UN. Ebyo nga bikyali awo, Russia ne Ukraine bano bawanyisiganyizza ba prisoners of war 130 balambirira mu ddiiru ebuumiddwamu omutwe UAE. Kuno gwe mulundi munnange ogwokubiri bukyanga Ukraine ekola surprise attack munda mu Russia mu kitundu ekya Kursk region okuviira ddala ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogw'omunaana. Ensi zombi Russia ne Ukraine zikakasizza era Defense Ministry eya Russia ku lunaku olw'omukaaga yakakasizza nti wabaddewo swap deal ne wabwayo bawo captives abasibe oba abajaasi be bakwata mu lutalo 103 era ne babawa ennamba ey'enkanankana ey'amagye aga Russia abakwatibwa ku saidi eri eya Ukraine. Bw'atyo President wa Ukraine Zelensky naye bw'atyo Musami eringi akakasizza nti abantu baffe statement gyakoze balika our people are home okwanyisiganya ba prisoners of war kuze oluvannyuma lwa UAE okubeera nti nno yebadde mu makkati yawo era gubadde mundi gwa 8 kasokedde nga beevumba enteesaganya ku kuwanyisiganya kuno kwa prisoners of war era Ministry eya Foreign Affairs mu statement gye yakoze eya UAE bw'etyo ku mukutu ogwa X nga ekakasa bino byonna. Mu ddiiru eno era mwateereddwamu n'Abamerika era nga bazzeeyo dda mu US bali ku butaka okukozesa munnange ku side eya Ukraine ba privates bali 42 ate ba sergeants 21 ba officers okuva mu armed forces
eya Ukraine ne National Guard eya Ukraine, border guards wamu ne police officers bonna babadde bamu ku abo eggwanga erya Russia mu deal eya swap ey'okuwanyisiganya ba prisoners of war gye bayingiddemu gye bakkanyizaako n'eggwanga erya Ukraine nga UAE yeri mu bakkati awo nga omutabaganya abo bonna bonnange bateereddwa. Ate ye musajja mukulu Putin alabudde era yabadde ku TV ey'eggwanga ku lunaku olwokuna n'ategeeza n'agamba nti ensi ez'abazungu mu mukago ogwa NATO Western nations singa zikkiriza Ukraine okubeera nga ekozesa long range weapons emmundu ezikuba ewala okubeera nga bakuba munda mu ggwanga erya Russia kijja kuba kitegeeza nti NATO butereevu eri mu lutalo n'eggwanga erya Russia era n'agamba nti kino kiba kitegeeza nti kigenda kukyusa ekifaananyi olutalo oluli wakati wa Russia ne Ukraine mwe lubadde lulabibwa era nga amakulu mu kyo oba ekifaananyi kijja kuba kirabwa nga US ensi eza Europe zonna zijja kuba kitegeeza nti ziri mu lutalo butereevu n'eggwanga erya Russia. Kale bw'atyo n'ategeeza bwe kiba bwe kityo kitegeeza nti wagenda kubaawo enkyukakyuka mu katubagiro kano akaliwo wakati wa Russia ne Ukraine era nabo bagenda kuba basalawo okusinziira ku ekyo oba obulumbaganyi oba bakolwako okulaba butya nabo bwe barespondinga oba bwe baanukula. Jjukira nti ku lunaku olwokutaano era ambasada wa Russia atuula ku United Nations era yawadde obubaka bwe bumu eri UN Security Council. Vasily Nebanzia yategeezeza n'agamba nti Western countries zino singa zikkiriza Ukraine okubeera nga ekozesa long range strikes mu Russia kitegeeza nti ensi za NATO zijja kuba ziri butereevu mu lutalo ne Russia era n'agamba nti ekyo bwe kiba bwe kityo nti ensi ziri mu mukago wa NATO ziyenyigidde mu lutalo butereevu n'eggwanga erya Russia lyeyogeddeko nga nuclear power nti kati awo munnange nsuubira okuba nti mujja kuba ekyo kyonna oba ebyo byonna mubyerabidde olwo musooke mulindirire ekinaddako. Bw'atyo Nebanzia bwe yategeezezza Security Council etuulako bammemba 15 nti kugenda kubeera muliro gwennyini nabo munnange balimi kubeera nga basuubira nti bagenda kutuula butuuzi batunule era awo we yakonedde ku kigambo nti nga ba nuclear power ekyo balimi kubeera nga bakyerabira enjega ki eyinza okugwawo consequences bazirindirire.